Bismillahirrahmanirrahim. Mu lesson yaffe empya twagala kuba nga tulaba sounds 3 empya nga sounds zino oba amaloboozi gano eno gakolebwa enkwatagana wakati wa vowels ne consonants. Tugenda kuba nga tugalaba wano eno. So tulina ennyukuta ze tuyita tanwin. Tanwin kikozesebwa ku ki? Tanwin kikozesebwa ku maloboozi asatu. Bale nti buli bw'olaba eddoboozi ennyukuta y'eno waggulu waayo waliyo buno strokes bubiri, eryo eddoboozi erivaamu libeera an. Buli bw'olaba ennyukuta eyo wansi waayo waliyo obutonyeze bubiri, eddoboozi erivaamu liba in, eryongera ku nnyukuta eyo. Ate buli bw'olaba obutonyeze, buli bw'olaba akantu akafaanagana nga buyu bubiri waggulu, kayu akamu ne kayu kali opposite, eddoboozi erivaamu libeera un. Mathalan wano daali eriko bu strokes bubiri waggulu, ogenda giyita otya? Tugenda gamba tuyina daali ye d. Waggulu waayo waliyo bustroke bubiri, bustroke bubiri buvaamu ddoboozi ki? An. Tugambe nti kino kisomebwa nti dan. Bale tugende mu maaso. Eno era daali, ennyukuta yaffe daali, so eddoboozi ki erigivaamu? D. D. Waggulu waayo waliyo bulinga budhamma bubiri, eddoboozi ki erivaamu awo? Dun. Un. So netukisoma tutya? Dun. Tulabe ekigambo ekyokusatu. Tugende nakiriwa ekikalubomuko. Tugende ne kino. Qaaf. Eriko obutonyeze busatu wansi. Oba nga tulina obutonyeze busatu wansi, eddoboozi ki erivaamu? In. Ennyukuta eno qaaf evaamu ddoboozi ki? Q. So wamu ne kiba nti qin. Qaaf, qin. So buno buvaamu ddoboozi lya in, bw'oba nga bu stroke bubiri waggulu buvaamu ddoboozi lya an, ate waggulu waba nga waliyo bulinga bu u bubiri, eddoboozi erivaamu libeera lya un. Kati awatali kumala budde tugezeeko okuba nga turevisinga, tuyisa mu ebyo tubazze nga tusoma n'okuba nga tunyweza darusi eno mu maaso. So twalaba nti ennyukuta eriko fatha tugisoma tya? Da. Ate ennyukuta eriko sukuuni tukola ki? Tugiyimirirako. So ekigambo ne kifuuka dan. Ate kino eno wano ennyukuta eriko kasra di, ennyukuta eriko sukuuni tuyimirirako nnyimirire, kati nuuni tugiyimirirako tya? N. So ekigambo kifuuka dan. Eno ennyukuta ya'u. Bale ennyukuta ki? Ya'u. Eriko ki waggulu? Waggulu eriko bulinga buyu bubiri. Eddoboozi ki erivaawo? Eddoboozi erivaamu eryo libeera un. So ya erina eddoboozi lya y. Ate eriko obuyu bubiri waggulu, erivaamu eddoboozi lya un. So ekigambo kyonna kifuuka yun. So tusome ku bino ebigambo ebinene. Tutandike na kino. Aini eriko fatha a. Oluvannyuma lwayo eriko alifu. Twagamba alifu bw'ejja oluvannyuma lwa fatha erina makulu ki? Alifu oluvannyuma lwa fatha ewa makulu ki? Ewanvu ya, tesomwa. So ekigambo kino ky'ojja kuba nga kiri a kifuuka a. Ate oluvannyuma lwayo tulina daali eriko ki wansi? Bulayini bubiri. Bulayini bubiri buvaamu ddoboozi ki? In. Daali eriko ddoboozi ki? D. So ekigambo kibeera ki? Din. Kati kino awamu era oba okisobola kigatta n'ogamba nti din. Tuvudde waawo tugende ku kigambo ekiddako. Ennyukuta esooka yaki? Gha. Eriko kabonero ki? Ghi. Eriko kasra. So nekisoma tutya? Ghi.
Ennyukuta eddako ekigambo ekiddako kiri shin. Eriko kabonero ki? Eriko fatha. Shin eriko fatha. Emabega wayo waliyo ki? Waliyo alifu. Ne tugamba nti alifu bw'ejja oluvannyuma lwa fatha esoma oba tesomwa nti tesomwa, ekola mulimu ki? Ekola mulimu gwa kuwangaaza. So ennyukuta eri wano ne tugisoma nti sha. Risha. Ennyukuta eri wano eno waawu eriko ki? Eriko fatha. Ne tugisoma tutya? Wa. Ate ennyukuta esembayo taao. Eyo taao erina obutonnyeze bubiri waggulu, ebeera taao. Kati obutonnyeze bubiri waggulu taao, waggulu wayo eriko ki? Eriko obulinga buyu bubiri. Obwo tubusoma tutya? Tubusoma nti ddoboozi kye livaamu un. Ate eno taao ne tusoma tutya? Tun. So ekigambo kifuuka ri, sha, wa, tun. Risha wa tun. Tusome ekigambo, ebigambo bisatu ebirala. Ennyukuta eri wano eno ki? Jim. Eriko ki? Fatha. Tugisoma tutya? Jim erimu ddoboozi ki? J. Ate eriko kabonero ki waggulu? A. Tusoma nti ja. Oluvannyuma lwayo waliyo ki? Ha. Eriko ddoboozi ki? Spoon. Tukola ki? Tuyimirirako ennyimirire. So ekigambo kifuuka ja. Oluvannyuma lwayo tulina ki? Rao. Rao eriko akabonero ki? Fataha. So ne tusoma tutya? Ra. Oluvannyuma lwayo eriko kabonero eriko ennyukuta ki? Oluvannyuma lwayo waliwo taao. Eno ebeera taao. Eriko kabonero ki? Eriko obusaze bubiri waggulu. Obusaze obubiri tubusoma tutya? Bulina ddoboozi ki? Bulina ddoboozi lya an. Ate taao erina ddoboozi lya ki? T. So ne kibeera tan. So ekigambo kyonna ne kibeera ja, ja, ra, tan. Ja, ra, tan. Ekidiira ekisembayo kino. Ennyukuta esooka yaki? Ain. Eriko kabonero ki? Dhamma. Tugisoma tutya? O. Ennyukuta eddako yaki? Mim. Eriko kabonero ki? Eriko sukuun. So tugisoma tutya? Tuyimirirako ennyimirire. So erina ddoboozi ki? Ekigambo kiri Ate ennyukuta esembayo eri yaki? Yaao. Yaao eriko kabonero ki? Yaao eriko obusaze bulinga buwaawo bubiri waggulu. Obwo eddoboozi ki? Buwa ddoboozi lya un. So ekigambo kifuuka yun. N'ekigambo kyaffe ekigenda osembayo ekigambo kya Rao eriko fatha ra. Hamza eriko dhamma u. So ra u. Oluvannyuma tulina waawu. Waawu eriko ki? Sukuuni. Naye ze oluvannyuma lwaki? Lwa dhamma. Twagamba nti waawu, alifu, ya bwe ziba nga ziriko sukuuni tusooka kutunula mabega. Kabonero ki akali mabega? Waawu ebaba nga emabega waliyo dhamma tesomwa ewangaaza buwangaaza. Alifu emabega waliyo fatha tesomwa ewangaaza buwangaaza. Ya emabega waliyo kasra tesomwa ewangaaza buwangaaza. So ra'u emabega waayo waliyo dhamma. So tegenda kusoma, egenda kuwangaaza buwangaaza. Ekifuuka o. So ra o. Ennyukuta esembayo eri faa'u. Faa'u eriko kabonero ki? Eriko obulinga buyu bubiri waggulu. Obusoma butya? Nti fun. So zino ennyukuta zino la nesigadde wansi zammwe muzigezeeko, mujja kubanga muzisoma. Afunyemu obuzibu bwonna tuweerabira kubanga okomentinga.
awo naawe ofunyemu obuzibu inshallah tujja kubanga tukola ka video okubanga tuddamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.